Mu kiro ekikeesezza olwaleero abakozi ba Next Media basatu okubadde Badru Kasirye, Isaac Ndamagye ne Brian Semanda amanyiddwa ennyo nga Makona bafunye akabenje akalese Makona ng'apookya ate nga Kasirye ne Ndamagye ezifumba ewaabwe zivuunikiddwa. Kitegeerekese nti abasatu bano akabenje bakafunye ku ssaawa nga 8 ez'ettumbi bwe babadde bava okukola ku lulwana olubadde wakati w'abavubuka ababiri abamanyiddwa ennyo ku mitimbagano nga Shawa ne Chicken. Babaddeyo nga abasanyuka TV era nga tuli awo nga tu having some good time. Badru yambadde on my right era nga tunyumyamu mpolampola naye ngeri omulaba mudu eri wansi si ye Badru ali omukyamufu. Obubaka poliisi bwefulumiza ku nsonga eno bulaga nti emmotoka ekika kya Toyota Hilux UAS 976W yalemeredde omugoba waayo Ennamulanda ku luguudo lw'Entebbe olw'enerumba emmotoka Kasirye gye yabadde avuga era ebyaddiridde bitalo. Abaasuza bakola bakeredde mu nteekateeka ez'okukungubagana okuziikibwa. It's obvious nembayimbi bakimanyi nti Badru ye muntu agamba eno event tugenda sobola tuleete abantu emitwalo 2 ku event ale nekituukirira. Okuviira ddala ku programming bwe babeera ba show hosts, right? Okutuukira ddala mu management agiyiseemu. Ennyiike n'amaziga bye bibadde ku bwenyi bw'abakungubazi, emikwano n'ab'eŋŋanda ababadde bakuŋŋaanye ku kyalo Ngobe e Bunnamwaya ku ndebolebo za Kampala ne Wakiso. Wano omulambo gwabadde mukozi munnaffe Badru Kasirye gutuuseewo ku ssaawa 9 okwolekera ennyumba ye ey'olubeerera. Ffenna tugezaako bugeza Badru abaleta manyi n'abaawo nkya. Seeka Shafik Mafu akulembeddemu okusaalira omugenzi Kasirye yasoose okugumya abakungubazi wabula n'abasaba okwekwata Katonda. Allah agamba mu Quran bino wammanga ne byasigaliza nze mbimanyi. Ekisooka inna Allaha indahu ilmu saa, Katonda yamanyi enkomerero eribeerawo ddi. Ku lwa Next Media obubaka bwa Ssenkulu King Karisa bwetikkiddwa Mariam Karisa avunaanyizibwa ku mbeera y'abakozi era yenne Ssenkulu wa Salam TV Haj Abdul Karim Karisa boogedde ku mugenzi ng'omukozi abadde ateebalirira omuntu mulamu era omwesimbu. On behalf of the board, management and the entire Next Media Services family, we extend our heartfelt condolences on the passing of our colleague and friend Badru Kasirye. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time. May God grant you family strength, comfort and peace. It's not by what tekimukwasa nsonyi ne bw'omusanga mu kkubo. Oyo mwana Badru atugenzeeko alhamdulillahi rabbil alamin. Abenji y'omugenzi nga bakulembeddwamu kitaawe Sserwagi Said beebaziza Next Media olw'okufaayo kwebalaze mu mbeera y'entiisa kyokka ne bagumya nnamwandu nti bakutambula naye olubeerera. Ye mukyala w'omugenzi asaba emikwano gya bba okusigala nga bamusabira kubanga kati kye basigalidde okukola anti eyayazika Badru Kasirye obulamu abumusabye mu ntiisa mu kiro ekikeesezza olwaleero Ennamulanda ku luguudo lw'Entebbe. Badru tugenda musubwa nnyo, tubadde tumusubira okumayo waka naye teyakomyewo Mungu bwatyo bwe yageze era tuba tulina okugenda n'okugera kwa Mungu tetusobola muwakanya. N'ekirala kyembasaba saa buli musiraamu yenna asigale nga musabira tukozi tetusigaliza kyokka naye tulina okukkiriza mu mutima Mukama eyamutuwa era yamusabire Allah amuwe ekikuumulege. Kasirye ebintu byebasobola okumwogerako kubeera ng'omuntu asinga obunaku omuntu ajjukira ate ye gwalambula. Ffenna lyekkubo mwe tutambulira lwakuba tetumanyi ddi. N'olwekyo abamanyi Badru yantuwadde ekyokuyiga nti ffenna twandibadde tetulina muntu gwe twagaliza kintu kibi. Badru Kasirye alese abaana 2 abalagiddwa ng'omukulu atemera mu gy'obukulu 3 ate ye Ndamagye wakuzikibwa ku Sande ezirobe ku ssaawa 6 ez'emisana. Sulaiman Sabugwawo, NBS Amasengejje.